Chikulume Shalom is out. Tenze yali ya musiba. Era mubinonyamu. Kati munonya bye munazayo. Ebyo byawedde. Convict. Oyo YouTuber gwe bafulumeza mu komera sikyayagala mwogera kati convict. Shalom kati convict. Mbadde mukimanyi. Sikyayogera kuba convict. Kulikeyo bambi. Shalom kulikayo. Tubadde wano nga tukusabira. Miyo Blaza Jr. Nkoze buli ekisoboka Shalom nkulaba nti ova mu komera bambi. Tulwanye. Junior Shalom kulika yeruzira mbaddewo for you nga nwanooveeyo tutaddewo embeera bambi for sure bambi akulikeyo naye bambi mwebale mwenna abatuyambyeko okumugjayo tulwanye nnyo aveeyo era nebaza nnyo ttiimu ekuliddwa Samahongo okulaba nti Shalom tumujja eruzira bannange. Let us thank the Lord. Banange Junior. So Shalom wotabadde abantu bano mbadde bantu oli mulungi. Era nzo omu ku babadde bakyali bonno ddala. Boyina okwesiga. Baba tumusabidde nnyo. No eba nenga nkubya amasimu guys. Nenkubira abanene aveeyo. So we thank God. Twebaza Katonda nti omwagala wawo waffe Shalom avudde yeruzira. Tulwanye nnyo okumugjayo wadde enviiri tayina bye bibala. No hair kati convict ana tulwanye. Kati ani addako kwa ntambi wagendayo Shalom agenze ndabanga mu sitafa gwaddako amanze bwento bwentandika mu sitafa anko musi ndabanga gwaddayo botafuga kimwachi ekyo King of Karagwe. Dokita Chironde. King of Karagwe. Bangeti waduse n'abaana n'obatika. Dokita Chironde King of Karagwe. Bangeti waduse n'abaana n'obatika. Neddwaliro jaddisuulawo. King of Karagwe. Kati oli Karagwe. Dokita Chironde. Ba YouTube nga bagenda bakudduka. So ku Dokita Chironde ne musitafa mwerondeko. Era nero nina kimugamba nti roni bwenfa. Gwayine damage yange naye tokkirizanga YouTube oyo kusebera wadde ntaana yange yenna mugoba munsi mu kabuli ne mugulu ne bwe mulaba wali mpiteni musajja wankwe oyo wankwe esente yamufuukira esente naye katusuubire nti olabe nkwazikola ku sendi mukwano gwane sajja oyo wankwe nalabye abantu b'enkwe the guy is too inquisitive ku sente bannange kambabuulire bwenfanga nina YouTube atayina kulinnya ku maziika gange nga ne bwaleeta ebimulimu mugobanga. The guy is too inquisitive wankwe. Oyo namukyawa ku nsi mu kabuli ne mu tetuliddamu. Bwe mulabanga nzeeyo ku YouTube ye munsi bange emiguwa mbangudde ddala.
ebyo bye tukwagalamu ebyo senga asidi kwoli guleta katujja kunyiga ne tukwagala awo ngona nagira mwaka ku mwaka okadire ku live fe tukule tuwase tuzimbya amayumba ngoli awo na awe tukwagala munanana woli zimbe nyumba senga tujja kunyiga na ebyo nina fayiro yo gendo jikole ku nnyoko nga amatako nze batyankola ko fayiro nze Junior mbo Junior tuina fayiro yo sibaga eriyo omusajja akwagala omusajja wange ndeka mpomerwe amataka agataliga gosenga asidi ogalumirirwako ndeka bansabule ndeka leave me sinna kuyitako sinna kuyitako tijango ntase masava gange osegede senga Junior oyina omusajja wange wo Juni teyafuna accident ogenda okwogera ekigambo nga neddata atuweddeko singa asidi ezo fayiro zokola ku bantu singa okera n'ofuna omulimu n'olabirira abaana bo isinolonga fane tebikyanyuma tebikyanyuma umaya abantu bebula amuluuza ati ense baliko that's a problem obereyo Canada nolooza banna Uganda tebakuliiko bali mu kugula mataka bali mu kuzimba mayumba gende ekyanja olabe Ugandans are not on you people tebabaliko kyovulaba era okola live nga yawanuke tuli million 5 mu Uganda lwaki oyina wanuke lwaki abasiru 10 be bakulaba why not 1 million nzeja yanga ati Junior ankola live ku TikTok nefuna abantu 1 million they don't watch you Uganda ya million 5 senga asidi buli wokola live obera mu bantu 184 be basiru banno kati gwe noveri nolowoza Junior namuvumye toyina kyonvumye because majority of Ugandans don't watch you tebakulaba bali busy tebakulaba obu YouTube bwa nofuna views 12,000 tuli million 5 lwaki YouTube zo naziberako omutwalo gw'abasiru gwe gukulaba Cyrus beba nyumirwe ebyo you find a man like me yagenda kusomero n'ensoma gani mwa ba idiots umanyi internet muloza ati ya amanyi let me tell you abana Uganda abayisinga obungi tebali ku internet statistics ziraga ati abakwata amasimu tuli obukadde 8 we are 8 million who have smartphones naye ku million 8 million 2 zezisobola okuteeka ko data tuvula wano mukola live za TikTok ngoina abantu 10 4K noloza Uganda ekumanyi they don't know you tambula ko wano ofuluma omuzigo kati obuzibu ba TikTok bwe bayina these days aluza kwa ina abasiru 5 amanyi so senga sidi nkuongere data mbongere ku data should I add your more data because buli wonjogera ko trending waliwo no sekadama we Dubai nkuongere data baba Junior mufuddo w'amanyi for nothing nze buli anjogera ko nkuwa data nkuwa wabwerero nvume kati kale ndabenga bwe sirie mulinga amatako omwaka guweddeko toyina kyogukozembu bakutwalira kunyonyinga mugugu temulina kyemukoze muli bantu bakulu nobeera kuno ku internet okyayasama olinga enkwale ofunyemu ki this year mulinga nkwale
no birabanga byasa no kibuza kati no kifaa kinensi ba Ebraians bakola sente mukasirise oyo mwana Ebraians golaba yakoze kye tuita hasfaz fashion najjawe milioni ze 10 nga taina gwavumye goli ku TikTok sekadamu yasamiride netukubuza omwaka guno okoze eki mbokufumba chai kaka say I pitied these boys I pitied these boys nze batulu ya vasi badam omwaka kufumba chai nange gwenfumba wa just tilives ya achievement bavuboka mwe munonye emirimu on a serious note next year mubeke ebintu ebireta sente bye mukola next year mubeke ebintu bye mukola ebirimu amakuru moza sibana zimba kalina sibana zimba wa ebyo gwa bimanyi bibyo that's your achievement one bade go yagala kuzimbire whom did you want to build for you na zimba kalina bibyo obadde afa abakuzimbira that is your responsibility as a man so the achievement ne munonye emirimo naddala mu abagende Dubai okuba ekyeyo muve ku kwasamirira emyaka gigenda wono ba YouTuber be muliko bagagga bazibu kaba ine emirimo gye bakola mu government be mulaba wono ba YouTube abamu nabambega bibiraawo kuzonza lugambo office after office kati goli Dubai ofumba chai Joya Samira Jr a technocrat ali ministry ya lands go batasura buli mwezi mbu Juni yokola mulimo nyoko gwe yampa muri kunze nze government yensasula my brother I'm paid by the state nkuwadde homework genda ministry ya lands oba account yange teriyo I'm paid njagala ogende ku list ya state house je bakule yakalulu oba sisasulwa milioni 5 buli mwezi I'm giving you omwaka buza Bukenya media buza Emma dada yenyini babuze bakwano buza jobless tiwamma Joni yabamusasula state house mukalulu they are your friends mbawaho omwaka nga tonna yasamira nga tonna yasama mwasama nnyo ku bantu be mutamanyi kati nkuwadde ne reference gendo buze Bukenya media buza dada yenyini buza jobless billionaire junior NRM mu wasente meka mu kalulu milioni yeso 5M kwa account kuwagira president nze naino okubeera ku timu ya president ya yamabire I was supposed to be there sina man I have no energy sina man kati oli Dubai onja Samira buza bakwano bo genocide junior mu sente meko mwaka guno get them basi baba byenvuma buza ba YouTuber bakwano bo nti wama genocide junior mu sente meka milioni 70M this year nga tudde one kati oli yo yasama kwa yagala nyumi sambozi asire kuleva enonya kyakulya eyo level nagivaako senga acid eya nanate nanagire mbonfune yo kendi ebyo nabimala munne nagaggawala era nasanze mu sirwich nane juni ofunye sente nzifunye twaseguya I don't njagala sagala kumanya seguya wana so muve mu kutembala amanyo mu kulonda biwembwa mu park okulongoosa abakadde mufune ku mirimu egiba wa sente next year amagezi gazze ebyo muddano ne mwasama n'okola live ku macha n'ogiddamu olw'eggulo you are not paid you are not you don't earn byoyogera tobifunamu owoza junior obulamu bwamulema
bwanema naye akasente kafuna kati gattako oluseki Juni yansabiriza Amini yapa milioni 17 omugagga Amini 17 million nengule ettaka Uliye Dubai uyasamiridde sebo Amini yapa milioni 17 eno birthday je nakakola recently last week but one Genomozi yapa milioni 10 on my birthday the CDF Jenemoke gave me 10 million yapita nambo ya ku barracks Uliye unja Samira unja Samira I'm earning money Akaseti nkafuna muganda wange goli mudungu likuocha olemereddwa tomanyicho zako nchidemo magazigazi Mama Fina yampa 5M milioni 5 Mama Fina ayakatona muguru webani bakatona nyime guru uzo milioni kati 15 koja chimbo wa yampi milioni 5 agabiri nze nagendo kuva mu birthday nga na milioni yago buza deshi kalisa kati oliye yonja Samira oza omwaka gubadde mubi nawe Ameria nambala yasasula buli kimu Ameria nambala mpasente era Junior na Ameria beyagala iye tweyagala obadde otesoti ate mungamba ndi musiyasi ate olumala mjagala Ameria kati mulondeeko kimu siri Aphrodite